Bernard Chiroyi Hwetaka okubula ye n'abooluganda be bali bategeka kasiki kambaga eya Robina Nakwasi Shoha era ono buli lwatuuka okumwogerako amaliriza ayozeza ku mmunye. Bwe yamala okusoma yali akola ba Airtel. Atubuulidde lwe yasemba okulaba ku Ben ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'Okumu omwaka oguwedde. Kati ku mukolo nali nina wedding ku 26 December. Naye nga taata nga yalina okukola ki okunyingiza mu church. Tukitegedde nti Ben muntu musirise nnyo era ng'ayagala nnyo okubeera yekka nga kyali kizibu bano okumanya oba yalina embeera gye yali ayitamu. Y'omuntu atatera ku opening up okubuulira nti oba kino na kino oba this is what I'm going through. Ekyo kyo nga tasobola kikubuulira. Kizibu okumanya kubanga yali muntu musirise wa bigambo bitono takayana n'abantu abeera mu bitabo byo banasaba at least nga tumanyi controls abeera mu kusaba so kizibu okumanya nti waliwo ekimutawanya nga bannayuganda bonna yali tanaba kufuna mulimu agezezaako kunoonya emirimu yakolako ko naye ate nayo negibula naye mu ngeri gye yali ayogeramu nga olaba oli muvubuka okuliridde emyaka ate ng'oyagala kwekolerera ekintu kyo okitegeera yali ayagala naye obanga ali independent. Yennyina n'okutuusa kati akyebuuza omwana we gy'ali kuba yali wampisa nnyo. Naye yakulanga omwana wa mpisa mugonvu. Simulabangako kantu konna akabavubuka abatawaanya. Kyatwewuunyisa okufuna amawulire nti Ben abuze tukyamulaba waali. Ben okuva awaka teyagenda na kintu kyonna wadde essimu nga byonna yabireka waka. Ne layini ze zonna yazirekawa ewaka kaabe ne wallet ne national ID byonna biri waka. Naye emikwano gye nagyo betumanyiko bonna tubabuuzizza oba balina kye bamanyi nga tebalina any idea tebamanya nabo bali awo fena tunoonya. Poliisi etubuulidde wetuuse mu kunoonya omuvubuka ono. Kati okuva olwo tuli mu kugezako okunoonya mwami Bernard waali n'ogezako okusaba abantu abalina amawulire agamukwatako okutuwa naye paka kati tetunaba kufunayo amawulire amalungi. Kati bano basaba ayinza okuba ng'amanyi amayitire ge okubayamba. Abaganda balugera nti ozaayisa notafiisa okubulawo kwa Ben Hwetaka dibudde nnyo mu maka gano. Tukyalina essuubi nti ayinza okuba nti gyali mulamu kubanga singa yali afudde n'omulambo nagwo bagulanga. Ben woli Michelle akunoonya, Susan akunoonya, Junior akunoonya, fena tukunoonya. Wandikomyeyo naye nga tuyinza omusaba ye waali waba atuwulira akomewo ewaka. Ben we yabulira yalina emyaka 3 nga ye mwana asembayo mu baana 7. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.